1960, East Africa 184. Council further cited of the submissions. In respect to count 1 to 5, concerning charges of unlawful possession of firearms and ammunition, contrary to Section 3, Subsection 1, Subsection 2, Clause A of Firearms Act, Council highlighted on ingredients. Court ibaddewo olwaleero tewali kipya kyabadde tasuubira kuba ye yakitegeerako nti abantu bano balina ebintu byabwe babala bali mu ggoba naye n'amaliriza n'atunnyonnyola n'atugamba nti gavumenti eno ekimuvunaanisa oba okumuteeka mu nkomyo okumalayo obudde bwonna kirabika kukolera gavumenti eno mirimu era n'ateekayo embeera n'aga nti abavubuka ffenna ddala abavubuka abali mu Buganda muno bwe tuba nga tukola emirimu tusooke nga twegendereze kuba ye ekimuvunaanisa okukola bintu ebimutumiddwa bakamaabe n'akola emirimu gy'abakamaabe nga bwe girina okutambula era ye n'agamba nti ye mwetegefu oba mbeera yonna yonna ye yeewaddeyo kati bwebanga gavumenti yamusaddaasi olw'okugikolera emirimu ye yeewaddeyo bamusaddaake naye ekyokukola era abali ebweru mwenna mukiraba nti ebiriwo byonna bya bulimba embeera yonna gyazza atambula nabo mu myaka gyonna gyazza atambula nabo toyinza kugamba muntu gwe wa musirikale kukuumibwa nti ate omusirikale yali talina biwandiiko bimukkiriza kuba na mmundu ng'omusirikale abeera mu balakisi yaabwe ey'ekibuli gy'asula era ng'asayininga buli wiiki n'addayo kyetaagisa transport wa sente mmeka okugenda enaggulu okubuuza nti ono yasayininga wano emmundu oba teyazisayininga wano